nga tulina omuntu omutuufu Uganda gweyagala kitegeeza mwebale kulwana na mukulembeze mukumanga bali mulamu yonna gyali yali yonna president okutumidde era tukusalutinga byonna byokola tumayindi bigenda tambula era nyongera okubira omulaba na Uganda bwana temugwamu maanyi wetutuusa omupiira gulimu extra time ate extra time ekitundu ekisembe tugende mu bunnya kyenjo bagamba ekyo era ne bolabo erayiza mu bumenyi bw'amateeka atya ekisookera ddala omuntu bw'ogamba nti gundi yawangudde ngono Simon Mugabe bakamambera egyo oyina otuwa full detail report eza DR forms kyalo ku kyalo polling station olongera tonda afuna obululu buti teyazijjeeyo omuntu banga twamutadde wali kubangira talina buyinza babumujjako dda ne tujja mu kumulayiza kwennyini bukyanga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 ebadde ne ba CDF tekuli CDF eri awadde instruments of power ngazo omukulembeze aliko tekisoboka mu constitution tekiriyo kati ono yaddidde najjawo akulya public service yadala n'okuhandolinga instruments of power nazikwasa mutabani we nazimuwa kitegeeza nti bano bali mu family rule kye bali mu kukola n'okulayira kwajja kwadde kumenya mateeka era tekuliyo bwe tuba tuzze mu mateeka tekuliyo naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiruwa ku bibadde mu Uganda byonna n'ebiriwo olwaleero njagala obbazzamu essubi n'obbagamba nti kimwagalizanga embazi Kibuyaga akoze eki Kibuyaga asudde eyo family gye mulaba esula bubi tebakyalya mmere sente bazibbye emmotoka kati buli omwafu bagula motoka eri mmotoka ngeri ki eri Amadi okitegeera bulungi buli omwafu bagula motoka eri Amadi kyekiguzisa Amadi osula mu kikomera olika abakuumi b'emmundu otaddeko bagale munda mulimu alamu ennyumba eriko kamera olina lead cars kati gino ba Edi Mutwani asinga okubeera omusibe emotoka ina Amadi kati jobo yabanza okutambula okwetola okulambula abasirikale be yatambulidde mukuma ka popcorns tenti zonna zabadde ziriko bibaliya zene mabega biringa bitiwolo kati ate babadde almost 1 week era still lebanga bali insecure manti wano wayinza ogwawo ekizibu bitenti nalabye babyetoloza babitayizaako zitiwolo kala licho olina okumanya kino nkifunya kawungeezi bano baperegesi bagenze ne basomba abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo babayiwa ekkolo ne tebayidde babaganya okuyina mu kisaawe kati mbu security endala bwe yaze yalooza mbala abaffe banupu bambadde yero bayodde bale bali mu makomera kati bali mu basikulininga ayina 10 ayina 5 ayina 2 yafuluma bonna bali mu makomera kyokka be babasombi ne musumbuwa bano ne mumajje nejje bubajje ne mubatika ne mubaleeta ate mane mubasiba wabulako nino kakolerayo video bebavuze okubajja ewaabwe owaye bagenda bawa sente bali mu komera kati ate beetaaga okuwaayo sente babate bwe badde balinnya okuva gye babajje buli omu bamuwadde emitwalo 3 kweta nti mujja Museveni alayira mugenda kukola sente ndi abayiwa ekkololo baawedde bonna kati ate okuvaayo either otoola 10 oba 2 kati ogenda okuvaayo gwe bawadde 3 ng'ogenda oli mu negative ya mitwalo 17 era bwogera ku social media bali mu kuyomba abamu ate nga nakoze live wano nga tebinatandika waliwo era abaana bagirikodize naye mbagamba omusajja akimanyi temwamulonda n'obujulizi tabulina bamusabye DR forms nga akanula maaso ngemba atenywa mu kikopo kati abagenda okugendayo nga alayira naye abatya nkugambye okumanya bana abasajja bali mu kutya n'ekibago tebakimanyi bamaze wiki namba nga badeploy bewozeeko n'ennyonyi Kenya Sudan Rwanda ne batuuka n'okuleeta buno bugundi buno bunyonyi bayigira mu aviation plane bayigira mu deploying mu bbanga butiisetiisa abantu okitegeera naye panicking y'amaanyi omanyi akatali kabba magumba oli osula mu mulyango kati abasajja bafundikidde amaze okulabira ebintu bitakwatagana bataddewo sitanti zaabwe tuzumya amakulu ate nga kkiriza obagaana
kino kijje kunze kirizo bagaana puresha gye tugenda oteekawo okuva olwaliro oba okuva wiiki ejja weeneetandika weggwerako bagenda creating a diversion nga mulimu sacrifice bagenda okukola intentionally okwakakkanya puresha yaabwe bateekawo embozi bagijjewo abagijjewo wano tebannamanya president agenda kwogera ki ekyo era kikati kibatiisa eyawangula gwe twabba agenda kwogera ki mukitegeera ate nze nemukolayo njagala nnyo asooka n'akuleka neweeyokya ajja lumu n'akola statement eki emu paniki neyeeyongera kati already bali mu pale omusajja teyanyize twerayiza naye asirise kikyazaako kati wali okulya n'okukomba essowaani kati ate mba mwagobedde amawulire ga NTV eggulire lye yakoze yagambye yeese okulayira kwabaddeyo naye ensi yabadde quiet badde basuubira nti agenda kwogera ku butabanko bwonna obadde mu ggwanga mbyokulonda teyabwogedde yabagamba ekimu teri kuddamu kwebaka eyo statement mwagitegedde ekisanja teri kwebaka abantu tebannagitegeera bwe yali ajje yagamba atya nti aleese otulo yaleeta otulo baga togenda kwebaka togenda kuddamu kwebaka abo tebannazuukuka tebannakategeera kati nkusaba onkolerawo video obagambe bwe yajja mu 86 yabagamba mukole eki era kye babadde batambulirako nti omusajja yaleeta otulo kati yaleeta otulo kati yabagambye teri kuddamu kukola ki teri kuddamu kwebaka ng'emabegako babadde babamenyera amayumba nakati bikyagenda mu maaso eri mu west gyagamba gyasibuka talina trading center gyalese ng'eyimiridde zonna yazimenyeewo kati ekiddako kimanyi bagenda ku implementinga business zabo zonna ezibadde ziyimiridde nga tezikyakola nga bwe yakutte sente zibatatoobulidde mmekazi okuleeta obudrone buli obwa tekinologi y'emyaka 2 n'abo displayinga komuledi n'akwata laptop mu ddakiika emu n'afulumya prototype ate neesaanyaawo bano kye baazimbidde ebbanga lyonna okulaga bannayuganda tebalina ekifo kye bataddewo era kyentegeddeko nti ababadde mu bizinensi eyo ey'okuleeta bugundi obwo tekinologi oyo baatandise bakubira amasimu babuuze kino kyatuusewo kitya ekintu kyabwe nga tekyakoze abadde mu abaana ekintu nga bakisiise bakivuubye tekyakoze wadde 24 hours nga kyagudde dda abadde mu mobilization ey'okumobilizinga abantu bajjukira bali batuge baagala miliyoni 3 ez'abantu n'emitwalo 5 tegyakoze eki tegyaweze abantu badde busy nga bakola mirimu gyabwe nga tebaagala kumanya ekiddako kyekino gwe munnayuganda saagala olumwe mutwe ne bamagulu meeru be bazungu omuzungu tagenda kukugirako Museveni gwe obuyinza buddayo ewuwo kuba gwe nannyini nsi omuzungu mugenyi yakyala bukyazi omugenyi wategeera nti waka waliwo obutabanguko kwe kuba tasanzeewo mmere omukyala atogubadde oba omwami naye asibye feesi wamanyira nti wano waliwo ekiki waliwo ekibi naye tugambye okutugubala tulowooza nti ye omugenyi agenda tulowooza nti waka wali mirembe tewali mirembe Amerika kiyakoze message yawandiise yes yagitegeezezza n'abazungu abalala naye njala kugamba kituzzayo ku square wano obuyinza bulimu mmwe omuzungu tagenda kujjirako Museveni tagenda kujjirako dikiteeta kiddayo gw'olina obuyinza mu ngalo zo era kino njala kibategeeza Uganda eri lubuto naye noonya weezaalira ate amalwaliro gonna agasinga obungi tegakyalimu equipment zizaalisa Uganda wegenda okuzaalira teri amanyiiwo politikale lwaki 1 tutuuse ku square 1 oba ku square 0 nga buli muntu yenna kabere wa NRM mutakyakiriza mu kalulu waki obuzavinzi okirabyeko ne NRM mutakyakiriza mu kalulu 1 Parliament yene gibali mu kulayiza olwaliro gwokimanyi nti ekibiina kya National Platform officially kyafuna abaka ba Parliament 289 abawangula ne baba editinga bwe editinzi nga mulimu ne bebalemesa bebangi ba disqualifying eri muntu ne abawangula ng'ogasse Amaserengeta
Buganda wano mu East ne mu West Nile ne Mambuka twafuna abantu ekituufu kiri twafuna baka 2,800 abawangula wabula baba editinga mpaka kwa 5 mwemeka bora bakessaawa zino